Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwataganyeko n'omukulu amanyiddwa nga Shakibu Cham. Mr. Lutaya Bawazari the boss lady. Omukulu Wanjisebo. Ogamba otya Shakibu? Alhamdulillah ndi bulungi mpozi gwe. Embeera ekutwalaganye etya? Embeera alhamdulillah. Ya Ramadan sicho? Yes, ya Ramadan. Embeera nasangibwa nga nkulidde mu family ya Busiraamu. Oba nga nkuze ndi Musiraamu. So embeera nagimanyiira. Ey'okusiiba. Kwegamba kuva buto. Yeah, kuva buto. Oli musajja musiibi. Yeah. So sobola kuddaawo musiiwuuke. Bw'ate enjala empiseemu. Nkeera ku makya n'ensiiba n'entuusa ne ziwera ssaawa emu. Nga sikifiirinze nti oba nti njala oba engeri gye kiri nti nakimanyiira. Yeah. Okay. Oba engeri gye nkyeteekamu nti kati nasiibye. Ndi ku ibaada ya Mungu. Ya Mungu. Yeah. Okay. Omuntu yenna aliyo tuli mu mbeera y'okubeera nti tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Guno omwezi tubeera tukola ibaada. Tuba mu mwezi gwa kwenenya, gwa kwezza bujja. Si bwe kiri? Bwe kiri. Nti omuntu yenna ali eyo nga oyagala Katonda wo. Guno omwezi gwatujjira ffe Abasiraamu nti gutukakatako nti tulina kwezza bujja kwerongoosa nti tusobole okuba nga twenenya eri Mungu. Shakibu, Ramadan zonna zibeerawo. Buli muntu abeera ne challenges. Naga Ramadan eri enkadde yampisa bubi. Nti oba Ramadan eri ewedde yampisa bubi compared kwene. Comparinga Ramadan ziri zonna ezibadde ziyiseewo buyitirivu. Ramadan ebiseera ebisinga buli lwekusanga nga toyimiridde nga tolinaamu ssente. Ogezaako n'osiiba naye era ekuyisa bubi. Naye buli lwekusanga ng'olinamu ssente toba na pressure mbu kati kino sigenda kufuna futaali, sigenda kufuna ddaaku, ninaaba mmanja, so tekuyisa nnyo bubi. Naye buli lwekusanga nga olinamu ebizibuzibu, olinamu ebikusumbuwa, ekuyisa bubi. So emabegako edda zansumbuwa nga Ramadan zedda nga nkyakula, naye wano wentuuse ebiseera ebisinga Ramadan egenda okutuuka nga Katonda yantegese edda nga ndi mutegeke nga njetegekedde egenda okujja nga njirinze. Ng'oli mweteefuteefu. Yeah, nga ndi mweteefuteefu. Yeah. Niyo ebeera etya kwa munnaaye? Weewaawo ng'omuntu yenna osooka n'otya n'olowooza njala egenda kunnuma n'amalako nti olunaku nga sina kyendidde. Naye kasita okitandika ogusooka ogenda omaliriza ng'ennaku 3 zino zonna ng'osobodde ozimalako. Era awo wennyini nti bwe tutunuulira olunaku luno olusooka. Olunaku olusooka luno abantu babeerera luzibu. Ewuwo kyali kitya? Nange Ramadan emanyi sisitimu eno ekyuka. Ramadan ezimu waliwo ennaku ezasooka n'empulira nga mpisibwa bubi nnyo. Naye ate eno okuva Ramadan yatandika paka wano tuli mu nnaku mmeka nga nnaku 2. Tulinga mu nnaku 2, yes. Yeah. Paka kati sifiringa nkombuleero mpisibwa bubi leero enjala ennuma ennyo no. Era kisigala nga olunaku olulala oluli nnomo. Yeah. Okay. Olinayo enteekateeka yonna ey'okubeera nti munnaaye osiibulula ku bantu kuba munnaaye? Abantu nsiibulula. Nsiibulula okutandikira ku famire yange. Nsiibulula okutandikira okudda ku mikwano gyange. Ogezaako ky'osobodde. Tosobola kukola byonna naye ogezaako ky'osobodde. Naye mba nsiibuludde omuntu omu 2 era mba nsiibuludde. Naye nga nsiibulula abasukkako awo. Okay. Yeah. Tukumanyi ng'omusajja ennyo omuntu wa socialite ennyo. Omwezi guno bwe gwatuuka olina ebintu bye weesalako oba olina ebimu by'ogamba nti gano mateeka wadde kisiibo. Bintu ki by'ogamba nti kale bino nabyesalako olwa Ramadan? So nze already ndi musajja Musiraamu. Ndi musajja muwoowe, ndi mufumbo. Exactly. So nva kuba nga siri mufumbo nandigambye no nina omukazi neneesaze ku sex. Okay. So kyonzikirizibwa okwegatta ne mukyala wange. Yes, wabuzi nguli bawoowe. Nzikirizibwa naye mba nsiibye essaawa zino nti emisana. Nzikirizibwa okukisinga ku mukazi wange. Obadde okimanyi ekyo? Ekyo nkimanyi. Exactly. Nzikirizibwa n'okukwata ku bisigadde as long as sigenze nnyo eri munda. Nga tetunaakusiibulukuka. Nzikirizibwa kuba enzikirizibwa okusiiba tekitegeeza muno lekera okulaga omuntu omukwano.
ya nayo tuve abantu bajagambira mind edukiddeyo anti kati tubadde tujja ku kino ekyekubeera nti twogera ku bintu byotalina kukola ekyo kiyingiriddemu kati omanyi obulamu bwange nti nkyalimu oluvubuka ate nyumirwa nnyo ebintu by'amasanyu so mulimu ebintu bye ntera okukola nti singa mbasisiibye once in a while ngendako out nenkyakalako nenkuba ku disco kati tukyakikola kati wentuuka mwezi guno neekomako olw'ensonga nti mwezi mutukuvu gwakwenenya gwakusaba Katonda gwakukoleramu birungi ate obusiraamu butulaga nti okugenda mu bidongo si kirungi kibi so ngezaako nenejja ku ebyo bwemba mbadde nnyomba n'abantu abamu ndekerawo okuyomba n'abantu bwemba mbadde njogerayogera nnyo nkendeeza ku njogera yange movement zange zifuuka limited ya n'ebintu ebirala bwe bityo nkyusa namu nti tandika nsoma ku Qur'ani essola wemba nga mbadde nnawe nafuwa njitiriza nti nsaala okuva ku makya kuva ku subuhi paka kwesemba naye ng'ozisala Shakibu of course nzisaala nzisaala ng'ogyeko n'ebyekisiibo on a normal day nzisaala ya kwanti mulimu abantu abamu nga munnaye zino esswala zino ziri nomo nga si gamba nti Ramadhan nga ye kasa Ramadhan etuuka ng'esswala atandika naye wabanga si Ramadhan tumulabako Shakibu ndi musajja atya nnyo Katonda ate wakuzibwa mu famire y'Abasiraamu ya ng'ogyeko n'ekyo olw'okuzibwa mu Busiraamu n'olema okukola kye bulagira wabula kino kibanga kirabo okuva eri Katonda kyakulondayo n'asalawo obeere Musiraamu n'asalawo akozese ebintu ebirungi obusembe bulagira so kino kiringa blessing okuva eri Katonda nti however much I am nti nina enviiri zino nga woziraba naye nsaala nenkola ebirungi omuntu omulala ayambala amasuuti byali batasobola kukola nti mulimu bintu byetasobola kukola nti Shakibu sobola kweraguza kuba nkimanyi obusiraamu tebubikkiriza kugattako nti Shakibu mulimu kyolaba nti sijja kukikola olw'ensonga eddiini yange tekikkiriza so nerekereza ebintu bingi abantu abasinga balowooza nti Shakibu bakulabira balaba Shakibu oli ono Shakibu balaba mulala bayinza okitwala bati oyinza bannyonnyola otya balaba Shakibu atya balowooza Shakibu oli ebintu by'eddiini bino alabika tabiriimu nnyo anti awo omuzungu wagambira nti tojajinga you don't judge a book according to its cover so watu jajinga muntu batu bategeza kitabo wala bategeza fa abantu tojajinga muntu or outside appearance so nze Shakibu ondaba I'm a nice person I'm a good person when you look at me in a distance ondabira mu distance on judging in a different way because of my physical appearance so physical appearance erimba biseera ebisinga osobola okulaba omuntu nga kyali kirala naye nga munda kyali kirala for example okirabira nnyo ku bantu abayitibwa abayaaye oba abantu abayitibwa abarasta bebakyasinza okukola ebintu ebiri genuine ebintu eby'omuntu omutegeevu okusinga abantu abambala amasuuti oba kinjogera kimakinga sense very much Shakibu mu kisiibo muno mulimu omuntu nga ye si muwoowe for now gwe tukumanya oli musajja muwoowe okkirizibwa okukola ekintu kyonna kyoyagala as long as obudde bw'okusiibulukuka butuuse kyonna kyoyagala oba oli wadde mbosiibulukukira ku mukyalawo wekiri as long as obudde bw'okusiibulukuka butuuse tukumanya oli musajja muwoowe omukyala wa like you guys muri very far from each other ocommunicatingamuuko nayaawo nti daaku bikiiko omuntu yenna olina okubeera n'omuntu akuzuukusa okulya daaku ekyo ewo kiri kitya of course to communicatinga mu njogera naye ayogera nange n'omulaba mulaba on video call next ku video call kitwale nti olina okola safari olina omukyala abeera waka ogenda tambula wiiki emu omale odde waka obeere naye so ntwala wiiki emu nengenda ndaba mukyala wange natwala wiiki emu najja nandaba abantu no bali balowooza mbu ye ate yalina okuba nga ava eri najja n'akola gwe tolina kusituka kuva eno kudda eri
anti obusiraamu butasubwa bulagira yeah obusiraamu tebula wotegwa ofuna omukyala oba tofunye endogoyi yakubonyaabonya oba tofunye mukozi wo oba tofunye muddu wo oba ofunye muntu munno nti ng'ebintu ebisinga mulina kukwasaganya mulina kukolera wamu yeah kati ekitegeeza bwe ddaaku bwetuuka nga kukubira kasimu gaga baby ddaaku of course ankubira ne mukubira tu communicate nga twogera yeah n'omubuuza ku kisiibo bwe kimutwala ne mugamba zukukolye yeah ne mugamba sawa zo sibuluka zituuse webite okay yeah okay engeri gye muli mu kaseera ak'okubeera nga eyange si long distance relationship kuba mukyala wange mulaba almost buli week abantu abali mu long distance relationship bebo nti omusajja ali America maze emyaka 5 simulaba muwuliza ku simu maze emyaka 2 mwaka mulamba so eyange si long distance relationship yeah okay tova ku mulamu ayibula teleera mbadde mbuze obadde owuguse wala Shakibu twaga you don't want me to go beyond ate ovudde ku mulamu gwe twagiddeko wangambye tuli specific tugenda kwogera ku kisiibo tutambulira ku Ramadan tuwulirira abasiraamu eriyo bangi abanjagadde omanya ku ddiini yabwe y'Obuyisiraamu abatagimanyi ng'ate nga gwe olina knowledge gy'osobola okuweereza omuntu oba nange nina knowledge gyensobola okuwa omuntu ey'Obusiraamu kati bwe ng'omuntu yali abaddeko e Mecca bingi byosobola osomesa abantu ku Mecca bingi byosobola obuulira abantu ku Mecca ebintu webityo Shakibu omuntu ayinza okugamba nti wakagenda ku umra mu guno omwaka is it emirundi 2 gumu aguli gumu wabula giri 2 ya n'omwaka guno yes yeah bagamba nti omuntu kiri advisable okutuuka eri okusalako enviiri kiri obusiraamu butulagira okukola ng'omubaka we yalagira kiri advisable okusalako enviiri oba ozikendeezaako so ekisinga obulungi kwe kusalako olw'ensonga omubaka we yagenda n'amala okukola umra ye yasalako enviiri zonna wabula n'atugamba oba toyagala kusalako okendeezaako ku nviiri bwe wali okikolako bwe wagenda byonna wakolako ki definitely nkugambye kati nze wengendayo nkendeeza ku nviiri sisala wabula nkendeeza ku nviiri zange Shakibu nga sizirabanga bwe zikendeera tosobola ziraba olw'ensonga ziba nkendeezeza mba sizimazeeko zisigalako so ndaba oba ojja kuziraba nga kweziri wabula mba nkendeezezzaako yeah Madiina egy'ebyafaayo egy'amaanyi omuli ne baziika omubaka giri emizikiti 3 jongo oba otuuse Madiina ng'etteeka oba olina ogijjukira kati ng'ogwo baguyita gulina amannya mangi gulina amannya nga 3 naye omuzikiti ogwo oli mutuufu baziikako abantu ab'amaanyi 3 baziikako omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne baziikako Abubakari bwe mbasirimbye n'owookusatu yali Hamza simanyi saagala kwogera bye simanyi kale nange siri sure wakusatu naye nga baziikako omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam then ne Abubakari n'owookusatu so omuzikiti ogwo era we bagenda okuziika Nabbi Isa oba baganda baffe abaprotestant be bayita Yesu wakomawo n'amala okukola omulimu gwe n'agumaliriza Katonda n'amugya mu bulamu bw'ensi agenda ziikibwa naye awo emizikiti emirala egiri mu Madiina mulimu omuzikiti gwe bayita Masjid Quba oba Quba awo yes Masjid Quba prophet we yasinziira ensolo eyo gye bayita Black n'emugjawo n'emutwala nemulambuza buli wamu nemulambuza eggulu ya then era mu Madiina omwo mulimu omuzikiti omulala oguli enya livudde era mu mutwe giri emizikiti ng'ena waliwo eno ewali olusozi omubaka we olusozi olwo olumanya erinnya
olusozi baluyita Uhud. Uhud, yes. Olusozi olwo omanyi ebyafaayo byalwo? Olusozi olwo omubaka bwe balwanira n'abagundi be. Omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe bagenda okulwanira olutalo. Yes. Kati baba balwana olutalo olwo n'alagamba baswahaba, baddira baswahaba balinganga namba sijjukira muwendo n'abassa ku lusozi Uhud. Nga ku lusozi olwo balengera ekyetooloddewo wonna wonna nga kizibu omuntu okubeetoolola n'abava emabega oba kubava mu maaso. N'ateekayo ababaka babe ng'omulimu gwabwe kulaba alaba ekyo. Ye n'asigala wansi yeŋŋange abasajja ba Abu Sufyan. Kati ne balwana n'abasajja ba Abu Sufyan baali bangi naye olw'obusobozi bwa Allah yasobozesa Nabbi n'ababaka abasigadde okuwangula olutalo olwo. Wabula bano ababaka baali waggulu Nabbi yabagamba temuvaayo naye bamulaba nga tuwangudde paka nga bagambye nti kati muveeyo. Kati bo bwe baalaba nga abasiraamu ennamba bawangudde nga bali badduka bagenda, bano abaali ku lusozi ne bakola ki? Ne bavaayo ne bakka. Bano bwe baalaba nga bali abadde waggulu basse, kumbe bali basse wansi, bali bane bategese nabo ekibinja kyabwe ekirala ekirina okujja kibataase. Ne kyetooloola ne kiva omubaka ne baswahaba emabega ne bajja ne babafundiza wakati awo ne babakuba bubi nnyo nnyo. Ababaka ne batta ababaka bayitirivu nnyo nnyo, n'omubaka Nabbi Muhammad ne bamukuba ne bamugjamu n'erinnyo. Naye abasobola baali basigadde ne bamuddusa ne bamwambusa eyo mu nsozi babulira eyo. Ekyafaayo ekiri ku lusozi olwo nti ababaka baafiirawo bangi nnyo nnyo olwa baswahaba okuva ku kiragiro kya Nabbi kye yabagamba nti mba waggulu ku lusozi. Yessebo. Kati ekirala ekiri mu Madiina omwo kyendabye kyeweerabidde, Madiina erina ekifo mu muzikiti Al-Haram ogw'omubaka Nabbi Muhammad nti ekifo ekyo w'osaaliramu esswala obanga asaalidde mu jjana. Ekifo ekyo bakiyita Rawda. Ekifo ekyo kiri wakati Nabbi we yasaaliranga ne we baamuziika. Kati w'osaalira mu kifo ekyo kino kyonna ibada gy'okolera awo obanga agikoledde direct mu jjana. Oli mutuufu. N'ebisigadde bingi biyitirivu. Biyitirivu. Era ne tuvaawo ne tugendako e Mecca ku nnyumba ya Allah gye bayita Kaaba. Nze sijja kulimba eddiini saagisoma nnyo kiri awo. Kisoboka. Essomero lyali eyo mu kyalo. Kale nasoma eddiini nagisomera ku Biraali e Bwayise. Naye awo nasomerawo okusinga zino ziyasaruna kuyiga kutandika zyalifu ba'u ta'u ta'u. Ezo nasomera ku Biraali mba seerabidde kuva P1 P2 ndoza ne P3 nabisomera ku Biraali. Obuzibu bwe nnina mu bulamu bwange sikwata myaka mu kino nakikola mwaka guno, naye nga nzijukira nti naliko ku Biraali, naliko e Nakasero, naliko ku Midland e Kawempe. Yakati sobola okujjukira ebintu ng'ebyo. Naye nga performance zaabanga zitya? Performance ndi musajja mugezi ne mu bitabo nalinga mugezi. Wabula ekyannemesa bigenda ennyo nga nkooye okusomera mu bulamu bwe strugglinga. Ate osoma ate bagoba school fees, ate otudde ate nkya toddayo, ate weekend ogimaze waka paka ne ngambira ddala kambiveemu kati noonye ssente kankole ebirala. Ninawe natuuka kyasinga okuntamya okusoma okwo. Ninawe natuuka nga okusasula school fees nina okugenda mu Owino nkole njiribe nkole ate nesasulire school fees ate nsome. Ng'oyiriba biki nga byolina oyiriba? Nali nkolera waliwo chairman wa Owino bamuyita Tamale Christopher. Mu Owino ngibaddemu kubanga ndi ndowooza mu P2. Ng'otunda ki? Nga situunda. Jasi ng'oyiriba by'osanze? Nga siiriba. Nga abantu abatwala akatale babayukweta nalinga ngamba manyi. Kwa mwalimu Katongole, Kitange, Lutaaya.
Tamale Christopher n'abasigadde ebiseera bye bakoleranga nalinga muto naye nga baliyanga ba family so nga mba ku ssomero navange nakasero nga wempitira nenzijjawo transport nengende Kawempe. So nabimanya nnyo nti nebe natuuka okukula ne ntuuka mu secondary nawazirizibwa okugenda mu Owino olwa connections naye nayo nkolereyo wabula mu kukolerayo nga ate nnofunayo ssente ate nensasulire senior 3 senior 4 nga nina ate okufuna ssente ate nensasulire school fees kati ssente zange zannumanga ndaba nziwa abasomesa ate bwe nzija kumacha neba mukadde nga ebyokukolera yabivaako muzadde wange bana bazadde abalina abaana abangi nti abaana n'obuvunanyizibwa bungi so abamu kati nga nze olaba nga okola oba olina okweyambako ebintu ebimu kati kyo nekipaliriza okuva mu byokusoma nembidduka. Shakibu, bwe tutunuulira background ye ey'okuba nti ensoma gye wasomangamu naye twanguye essaawa zosibuka zituuse. Yes, okweweerera kuno watandika okweweerera ng'oli mu senior 1 si senior 1 nga senior 3 nga senior 3 senior 3 faawo nga gwe weeyiribira school fees namweyiribirako ne ngamba siddamu ziwayo ssente zange nga zikuluma ezannuma neŋŋano tamu nenvako ne wezikomya nesiziwayo nembiva naye ng'ate education yiyo anti wobeera osoma tobimanya mbu education in maaso is the key naye ate I believe education ye Uganda wano singa ebadde ng'eyensi endala yandibadde important naye ye Uganda nze ndowooza Katonda kasita omuntu atuuka mu senior 6 aba alina nanoonya kyakkola so sigamba mbu ate kaŋŋende nsomerera ebintu ebirala by'ekisiru ebiseera ebisinga ne watatuuseeyo ng'olina ky'ofase osobola okukwata ekintu ekikuyisaawo singa ate n'ebitabo olw'ensonga majority abantu abasinga bakozesa abantu abaasoma nga taba bakozesa tebaatuukayo gye baatuuka wabula badropping out bafokasinga kunoonya ssente. Ewa mwe muli bameka? Mani tuli bangi kyenyinza okugamba tuli bangi kitanga alina abaana bangi sijja kugamba muwe naye tuli bangi. Kati bwe tutunulira era bwe tutunulira mu byensoma byo bineeno wakoma mu class ngenda gyesigaza sigenda gigamba tewagenda campus yo saatuukayo tewatuukayo ng'amalala g'ekawempe gakuyinze awo si malala kuba ndoza nakola okuva mu P7 awo nakola bwe namala okusoma bino ebyekiro nga ngenda mu Owino okutambula byange natandika okukola ndowooza kuva mu P7 ate sina muvaaka mumbombo oba muvaaka ya P7 oba mutituwummudde mu holidays za P7 olwagiyingira nitandika okukola mu zi holidays ate awo n'ogenda okuwummula nga nkola kati nentuka mukwata ku ssente awo biseera bisinga lwokwata ku ssente ng'osoma ziggoba kusoma waliwo nina gye nagenda okukola eyo wala nnyo Fort Portal nali nina kasi gye nagenda osoma sijijjukira wala mama yalina okwegerera bossi wange ngobe ku mulimu nsobola okuddayo okukola okuddayo osoma nze nali ŋŋanje nga nsigadde mu kukola naye nempuliriza bossi wange naye agenda osome wamaliriza eyo olde zijja tuka okomewo okole yalengera nensoma nembimaliriza nenzirayo nenkoleera. Subject ki gye wasinganga okukola ku ssomero yogamba nti eno yo nali nga ngifiirako? Gye nasinganga okukola ku ssomero ndowooza ebintu manyi nkwata nnyo ndowooza nayagalanga nnyo history ebintu ebirimu history nabyagalanga nnyo geography n'ebyo weebito tebirina nnyo buzibu bibeera oba osoma ku bintu bya bulamu wabula ebintu byonna bye nalinga siyagala bulamu bwange bwonna bebino nti physics chemistry byonna ebyo nalinga biology ebyo nali sikolagana nabyo nga ne mu class tozattending mathematics ninawe natuuka nga saagala byatendinga nga byamalamalako dda emirembe ate mikisinga ate noonya kino ate find kibiki ebyo ngati nga binzibwalira nnyo era n'abasomesa abo nayombanga nnyo nabo ababisomesa nga sibyagalira ddala. Kati subject ki yasinga okukwanguyiranga? Nali mmanyi we nali ngenda osoma nga ziri ngasinga ebyo biganye bya math physics byagaana ne mbaako ne kye neesunga ne ŋŋamba naye kati wano we nagenda nkole art
yo ngenda gikola bulungi manyi kuba kuba ekifaananyi naye nga mmanyi yo we bangamba kuba kino ngenda kikuba nfune 10 ku 10 naye nayo arts yagaana kuba we nasooka okukuba okola arts era nafuna almost 50 out of 100 yo nayo nenjidduka nga bakuteerawo ekinoga sketch nga kino naye nekikulema nekizuula nti n'abantu abakola arts naye ba talent so si buli muntu asobola okuba eri n'osoma arts n'obeera ng'omumanyi well tuli mukubeera tuli obudde bw'okusibuka butuuse naye emboozi ebadde ekyaggwa amakerenda naye nga tunatera okuba nga tumaliriza buli muntu lwasoma abeera ne curricular activities zebakola ku ssomero Shakibu curricular activities kize wakolanga ku ssomero ku ssomero okwo nabikolanga olw'ensonga mulina obikola naye nga tekyalinga munze batusambisanga omupiira tewalina talent ey'ebyo bye bankozesanga tetulwagiina sagiina ey'omupiira naye nga bagutusambisanga naye sagiina banzirusanga nalinga ebyo nabikola boxing namukolanga musomo teteri somo lisomesa boxing wabula bwe naddanga ewaka mu byange naberanga nagendanga mu kazo Angola ewabadde akalulu k'ekawempe akaakaggwa walingayo bakooki wansawo mu kikko mu Angola nga trainingira boxing olunaku olwagenda olwasokkozanya boxing nasanga baana ku street bali bazannyanga bakuba bikonde nembeegomba nnyo nga mpulira nkyagala naye nga simanyi naye nembagamba njagala kuyiga kati ne bantega omuntu amanya ebikonde ankube naye ndowooza olw'amaanyi olw'ekibuli kye nalina n'amaanyi kyaba surprising nga ate nkubye omusajja waabwe n'agwa ku ttaka ne bamuyombesa nnyo ne bamunyiigira nnyo talina kyamanya kuba atya awo ne bandeka ne tandika oyiganga nabo kale tetugenda kubanga tusukkakaawo olw'ensonga nti munnaayo obudde bw'okusiiruka butuusa ate omukulu yasiibye kituufu so tetugenda kubanga tusukkakaawo katubeerekereze tujja kuba tukwatagana oba tujja kuba tuddamu nammwe oluvannyuma edda oba gye bunajjako mu maaso awo amiina kale assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum